Finally, Susan Makula ayogedde lwaki Pastor Bujingo yaleka Teddy Bujingo. Zari ali maziga amasanyu wa Bobi Wine. Muwala wa Farida Nakazibu akikoze so nga ate Rickman ne Prim babali bubi. Kalago n'agasingawo gobolindirira mu bujjuvu. Mwasuze mutya musibye mutya muje baliko jonna gye mutussako engalo mikwano gyange mawanga ag'enjawulo gye musinzira okubeera nga ate mumpuyiza mbagala nnyo mbagayira ddala mbeebaza olw'obutakowa kuntegeranga matu nange neewaayo okubeera nga ate mbaweereza mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi so nga ate mmwe abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi mmwe abafiiriddwako abantu bammwe saba emyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda saakate n'ab'emikwano Amanya enzo Mumbeja Aisha Nasolo nyongera okujukiza gwe yakaneyongako olunaku olwaleero nti wano ofunirawo updates nga gemawira agagenda mu maaso mu ggwanga lyati Uganda saako n'amawanga amalala amawire gonna agakwata ku ba celebrities bo saako ate ne bankuba kyebutereevu ogenda mu maaso n'okubeera nga ate ogafuna n'olwekyo ngenda kusaba kintu kimu subscribing ateekako akadde mukwano gwange tojja kubeera nga ate owejjusa era nkujukiza okyayireko ne ku channel ya mwana muwala Sarash teeka mu butesi Sarash Media butereevu ojja kuba omufuna otuuka ku channel ye subscribing ateekako akadde mukwano gwange agende maaso n'okubeera nga ate akuweereza naye nga obutakulwisaawo butereevu ngenda kuba ntandika n'agandese olunaku olwaleero era nga ngenda tandika n'amasanyu agali mu maka ga Bobi Wine makati ge saakate ne mukyala we Babi Kyagulanyi nga gano nno gavudde ku mutabani waabwe Shadrack Mbogo Kyagulanyi okubeera nga ate munange afuuse head boy w'essomero gy'asomera munange tumuyozaayoza olwakino kyatuuseeko olunaku olwaleero si kyangu n'akamu n'akeddagala wabula yoga mutabani wa Bobi Wine Shadrack okusobola okubeera nga ate kino munange okituuseeko so nga ate yo nayo tuvuddeyo ate era still ne Farida Nakazibu abamu gwe babadde bakazizzaako Naalongo obutereevu naye avuddeyo wali n'agamba nti bannange nze abadde Naalongo kati ate nfuuse maama wa Hedigalo anti nga naye bambi muwala we ono amanyikiddwa nga Kinza Karungi bw'atyo naye afuuse Hedigalo ate munange ow'essomero gy'asomera erya Hillside Primary School Naalya kati nno munange naye tumuyozaayoza olw'ekyo kyasobodde okubeera nga ate atuuseeko etuyozaayoza abazadde bano bonna Farida Nakazibwe omukulu Bobi Wine abangi gwamanye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu saako ate ne mukyala we Babi Kyagulanyi muyogeyoge okusobola okubeera nga bambi abaana bamwe kineeno bakituuseeko olunaku olwaleero so nga ate ye Zari munange ali maziga kinajjukirwa nti waliwo pate eyabadde etegekeddwa waneeno mu Uganda era nga Zari ye yabadde omuntu omu ku babadde bagenda ogibeerako ng'abagenyi abakulu wabula munange wetwogerera pate eyo yagaanye kigambibwa mbu okusinziira ku mawuye gengenze okubeera nga ate gengenze maaso n'okubeera nga ate nfuna mu nkuubo nti pate eyo yabaddeko abantu babiri bokka nga kwotadde ne DJ yadde nga ate bino byabaddemu okusavuwaza naye ng'ate olaba ku footage mwabaddemu abantu abamu kale ababaddeko mu background awo nga balina kale bye bakola ndowooza bye babadde abamu ku bagenyi ababadde bazze ku pate eyo bambi wabula mbu ne Zari ye kennyini bulijjo alanga pate eno nga naye olaba post eyo naye munange teyalabiseeko ku pate eno si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga ebyo byo bibaawo mu nsi bibaawo era nga mwenna abategese pate eno temuggwamu maanyi kubanga byo munange bibaawo naye nga kyekyate munange ekyatuuse erudde eyo ewa Zari maziga meerere si byangu n'akamu n'akeddagala so nga ate nabyo tubitadde ku bbali ye Rickman Manrick ono washira gashumba bwe bati ate bamuli bubisaako n'omukyalo ono ayitibwa Prim Asiimwe emunange bye balabiddwako ate mu kifaananyi ekimu nga beekutte beenywezezza kwegamba nga buli omu tamanyi kikigenda mu maaso ba social media in-laws we batyo bagenze mu maaso n'okubeera nga ate bano babakalakata bubi nnyo nga baboogerera kino nakiri babakuba emisumaali gino gye inchi mukaaga buli omu avuddeyo n'ayogera bibye nagaba bannange Shiraga Shumba ali ku ki tit for tat anti kinajjukirwa nti emabegako Shiraga Shumba we batyo babadde batambuza mu kifaananyi ekimu ng'ali n'omuyimbi ono ayitibwa Ruga nga kigambibwa nti waliwo ekiri makati ago makati ga Ruga saako ate ne Shiraga Shumba wabula Rickman we yalabiddwako ate ne Prim ne bagamba nti ali mu kukola tit for tat olwekyo Shiraga Shumba kye yagenda maaso n'okubeera nga ate akola teri amanyi kituufu ku bino abalala bagamba balina just babaddekaawo mu ka photoshoot abalala kwegamba buli omu ayogera bibye wabula nga ekituufu tujja kuba tukimanya mu budde obutali bwewala so nga ate ngenda kuba nsembya y'amawulire gano aga Susan Makula bw'atyo yalabiddwako mu katambi akamu nga nnyonnyola ensonga lwaki omusajja asobola okuleka mu nnyumba bw'atyo n'agenda n'asetolinga n'omukyala omulala era kanene akatambi buli omu yakoogeddeko bibye
bujje nga basinga bagamba nti buno obubaka yayagadde buweereza Teddy Bujingo. Kati na mukwano gwe ngenda kuba nkulekerako akatambi kano gwe kikyolowooza ku Susan Makula byayogedde ye abaffe kyengenda okusaba kintu kimu, just eat the meat and throw the bones. Mu byonna byayogedde gwe londamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange ogende maaso n'okubeera ng'ate obireka. Gwe kikyolowooza buno obubaka ddala yabadde abuweereza Teddy Bujingo oba ye yabadde ali ku programu ye ng'omwo. Tugenda kuba nkusibula for now naye nga tetoseetuka. Ngenda kusaba comment ogiteekeko ataawo mu comment section. Likinga video eno oba ojagadde. Ngenda kusaba subscribe nga oba tonaba. Teekako akadde mukwano gwange kubanga nze nkyagenda maaso n'okubeera ng'ate nkuweereza. Goodbye for now. Alina oli kyakola abalala kye bali mu kukola kyekyamusetolinga. Usually goyinza olaba oyo mukazi mubi kugwe nogamba naye ansinga ki, Pavina ansinga ki, anti so ansinga ki. Now ng'alina omusajja kye yali anoonya, of course they don't say, naye bw'akisanga he'll settle. Yes. Ate usually bitera okuba nga kitiibwa. Oyinza okuba nga muyomba ngo ekitiibwa kati waliwo abasajja ng'ekitiibwa kasitookiwa famire ye maama we nga kimala agamba ye mukazi nga asetolingirawo nga abakazi bonna bensanga beesabi maama wange amwogerako kino n'ayogera ku kino then naye yennyini omukazi ng'amuwa ekitiibwa mu bantu ne baba bali waka, he's the man. So very important. Someone can settle kubanga waliwo amuwa ekitiibwa abala kyebaganye mumuwa nga gwe kitwalirawo twenkana ng'okiraba bulabi emancipate oluusi ng'otunulira ndabika bulungi musinga obulungi mujja wange musinga obulungi naye alina kyakola gwe kikukyakulemye. Kati nze olwaleero kambasese nazze ne kooti eno ng'eri kuhanga nga munda muyo mulimu ne kavasi kooti ebintu ebisinga obungi ne mukubiyiga buyizi. Era bwe nyambadde soose kavasi kooti nenteekako ekooti mpulidde kumbaka mukono nga sinaba batuukako wali mu mmotoka we nyambalidde nanga daddi sooka okomewo nenzira emabega naŋŋamba tebambalira vasi kooti ku kooti etali mu ttaayi ate nga bamumanyi nti neereega nnyo nga nsaba. Kati nze omu ku bantu abataagala ttaayi kubanga ensiba obulago ebisuwa giba gyereega. Era bw'angambye siwakanyeemu naaka nzize buzimabega mu magezi nga nzijako ekooti nga nzijamu kavasi kooti nga nzizaako ekooti. Kati mwe ne mundaba nga ninga abitegeera ennyo kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze. N'olwekyo akonkayize kati tekanaweza ssaawa 5 katwale toyambalanga vasi kooti n'oyongerako ekooti nga toyina ttaayi. Ekyo Susan yakinyambye.